Essaawa zigenze okwera 2 ez'okumakya nga bakyala okuva mu masaza ga Buganda ag'enjawulo batandise okutuuka mu Lubiri Mmengo okwetaba mu Ttabamiruka waabwe owa buli mwaka. Bano babadde baggumidde mu byambalo ebijjayo ekitiibwa ky'omukyala Omuganda atwalibwa ng'ekyokulabirako. Nga babukadde mu bifo byabwe ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Dana Atwine yasoose okubabangula ku ngeri gye bayinza okwekumamu nga balamu. Wait. Kubanga wait kasita otandika okufuna wait n'oteekako wait. Ebirwadde ebirala bitandika okuyingira mpola. Pressure, sukaali, mavivi gakulumye, tokyatambula bulungi ate n'otandika n'okuba ng'omukadde ate nga tonnaba kutuuka nga obukadde. Tetwagala mukaddiwe mangu okyayina emirimu gy'olina okukola so oyina okulaba nti oyina okuba modern. Ku ssaawa 5 ez'akalasamayanzi Nnabagereka wa Buganda Sylvia Nagginda atuuse mu Ttabamiruka gwe wamma abakyala ne bafa essanyu. Mu kwogera Nnabagereka atandise na kukalaatira bakyala okubeera abasale mu kufaayo ku bulamu bwabwe naddala nga bakola dduyiro kuno kw'ossa n'okulya emmere ezimba omubiri. Ate era temwerabira kwekebeza ndwadde kubanga kisinga okulinda omubiri ne gunafuwa ate n'olyoka ogenda mu basawo. Mu ngeri y'emu asabye okulungamya abaana abawala so nga n'abo abaawaba ne bafunira embuto mu muggalo basigale nga bababudaabuda. Temubagoba waka, temugaana kubalabirira oba n'okubaweerera school fees okusobola okuddayo okusoma nga bamaze okuzaala. Ekyo kisobozesa abaana bano okulaba nti bajja kweyimirizaawo nate mu biseera byabwe eby'omu maaso. Nagginda asabye abakyala okwongera okubeera abayiiya basobole okweggya mu bwavu naddala nga beenyigira mu bibiina by'obwegassi. Mbakubiriza obutakoowa mukozese n'ebibiina by'abakyala eyo gye mubeera okweyongera okumanya n'okwongera ku mutindo gw'ebyo bye mukola. Ssaabaminisita Nabbanja era nga yabadde omugenyi ow'enjawulo asiimye Nnabagereka olw'okulafuubana okuzzaamu abakyala amaanyi ne batandika okwekolera. Gye wakola mu kisaakaate ne gy'oyongera okukola ekisaakaate kituyambidde abaana n'empisa mu maka. Ekyo kikulu nnyo abaana okubayigiriza skills ezibabeezaawo ze mbadde kufuruwinga naye ng'oluusi mulowooza ffe tuli eri mu gavumenti tubiraba ebirungi tubirabira ddala. Wabula emboozi ekyuse Nabbanja bw'ayagadde okunnyonnyola ensonga lwaki gavumenti yakola endagaano ku mmwanyi kyokka abakyala bano tebakkiriziganyizza naye. We need companies that can add value to our coffee. $14 ze zigula kilo y'emmwanyi eyakase $14. Ffe wano ne dola emu tetukola ki tetugifuna kwe kulaba nga gavumenti yaffe eyiiya wano nawali tusobole okugattako omutindo waakiri tukole kaawa tutwale nga tugaseeko omutindo kirete ssente nnyingi naffe tutunde $14 zijje mu ggwanga. Kyekigendererwa abalungi, kyekigendererwa. Waliwo ogere waffe Uganda nti akutwala ekiro information mwali gyetaaze naye nga mutagyetaaze katukikomyawo. Ng'era omugenyi bw'atakyalanga lonsa Nabbanja awaddeyo ensimbi obukadde 10 eri ensawo ya Nnabagereka. Banaye mukkirize nkimanyi omuli wano mwaze okunywa ku mazzi mujja kunywa amazzi kati muleke maama Nnabagereka nteekemuko emiliyoni 10 zinazo. Raymond Tamale, NTV ku ssaawa emu. Okumwebaza olw'ebigambo byatuwadde.